Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Nzetandise ogwange ate munagamba tino ki zikantandike onoowulira kuna musanvu ezakaita kusawemu takwatire Andi oli otanyabo de bulungi oli otya njebaleko sana jebale bampita mugejingo nyugunya ku Beat FM oyakuzuulani boyfriend wange amanya go gwani Brenda oli ludawa ene mutundu lwaki bamuzuula ambuza twali twateese eby'okufumbiriganwa kale yali kwedda boyfriend wange omukyalo Lwampala kati nze nemala nenvaayo nojje Kampala kati bwe naavaayo ye naawasa nogamba mulekere ekyanya kati jamala nebikola ki nebikyankanya omukazi n'anoba kati simanyi oba yafuna atya enamba yange agenda okulaba ng'ankubira n'agamba bannange okyaliwo tonafumbirwa nengamba nze sinafumbirwa n'agamba kati okiraba otya nze naawe nekifumbirigana engamba tekyandibadde n'obuzibu naye omukyala w'oyo n'agamba omukyala wange nakola namuvaako kubanga nze naye tebyatambula bulungi kati awo nenkola kinange nemukkiriza kati bino byongamba bituta ebbanga ki omwaka tegunawe gwali mwezi gwa kusatu kubanga twali tugenda mu Easter kati ng'okusatu nogenda ku mukyalo n'omulaba oba naye ali Kampala eno yamala najja eno kati yajja naye ali Kampala ye abeera wakati abeera Nakirezi otogenda n'omulabako nagendako omulundi gumu n'omulaba mulaba nenkomawo mugendako enamboole twagenda sijja kulimba naye kale twakozesa ebyokwerinda byaliwo ebyokwerinda mubikozesa kubanga obudde bw'okwekebeza tebwaliwo kyalinga obwedda oba yakyukamukko yalinga obwedda kwegamba yoyo omuntu yoyo bikimu kiriya basi kali yagamba byokwewasa kati naku zakola atya yankubira nangamba naye omanyi kole kitubireke tubireke nengamba ate lwaki nangamba ze bwe nalinnya baasi nenzijeko omukwano gwakendeera mbwani yakendeeza gwe oba ye mbwe ye yakendeeza omukwano ngwera bwe nali ngendayo kale yali simanyi oba yali agezesa simanyi bwe kale yali awulira ayinamu ng'okutya engamba katono oba yagenda ogenda mwagenda enamboole naaba ekintu nga si kyekiro ekyedda nga kyatuukamuko nawe nedda tegyakyuka nnyo kyekyamujeera kati nengamba katono bamukozese kakolyo ki kati oba yagamba yafuna omukazi omulala talina mukazi omuna ebyabakazi yabikola ki yabikowa kati simanyi kituufu akola mulimu ki ene Kampala kale w'amasanyalaze mukyalo yakamala bbanga ki ng'avuddeyo omwaka tegunawera mu mwaka mulamba ate gomaze ebbanga ki ng'ovudde mu kyalo myaka esatu kati awo oli okola mulimu ki nkola gwawaka oli waka emutundwe naye nga wali agadde okufumbirwa kale ze nali nsazeewo kali engeri gyoyo gye nali mumanyi nnyo engeri gy'oli mumanyi nga nsazeewo kale nsobole okugenda n'oyo otaliko obulamu bupya naye abasajja beene Kampala kati esaawa zino tolina boyfriend akubeesabeesa toyinaawo oba omusajja onyanyiiga yakugamba kuddeyo omulabeko n'ogaana tuwaddayo wagenda mulundi gumu kijjukira wala
Kizi kwa kyamunyiiza omuntu ogumu n'otadda. Omuntu bw'oba omwagala era okuma. Kati ye yagamba simanyi mbuno ye ebyokuba kyatabiriimu. Yabivuddemu. Simanyi oba ayagala kuddingana ne mukyala we oba yafuna girlfriend omulala. Amanya ge yani? Saziyo. Gwakumanyi ngani? Brenda era gyeti. Okuva lwa sembo kugana tadanga mukukubira. Kale, beera ko sirika. Takwata. Nange. Oya ko Brenda wange. Manyi. Oba nfuniyo wano omusajja ku beach ife makuwasi. Waaye nedda. Nawe bamera bagala kuwasa bali serious. Waaye abasajja bendo sibesiga. Abe Kampala. Kale nfuniyo owuli Kampala nga valu Kampala. Tobusoba mufumbirwa. Betukiriziganya. One emyaka emeka? 25. 25. Wali ozaddeko? Kale wakiyo yakuzamu omwana sigwa ofumbirwa. Oyo. Byali byambirigo. Sinti nali mwagala nnyo ekirya. Bwali budde bwa bululu. Bwakukuba obululu. Kati wekitundu kyewaffe. Kati yali yeesimbyeko ku bwakyamaani bwaki babavubuka. Ekyabavubuka, Kati ku makya ng'ava kusima amazzi. Mulabu. Ate ng'amanyi alina n'omukyala yali mufumbo. Ati bakulonze ngugo ojja kubeera kivayisi wange. Ng'agamba yakulonze? Ngu bandonze nja kubeera vayisi we. Kati n'agamba baleese ki empapula. Zokola z'okujjuza ziri wange. Naga nti ziri wuwe? Nengamba ekirungi kasita waliyo ki omukyala. Nange ngendayo. Kati kutuukayo. Omukyala yali abaddeyo. Nga yanobadda. Kadde akujjuza mu mpapula. Netujjuza empapula. Engenda okulaba omuntu agaddewo. Oluggi? Ngamba Katonda. Ate yali abeera kala wantu nga tewaliko bantu. Nga tosobola kuba nduulu. Tosobola kuba nduulu ng'abantu baakubulira. Yakozesa amaanyi. Era kyova olaba yanta. Mu bufuzi alinga yakwata. Yakwanakwanako n'ogaana. Kati yama okukozesa. Nenfuluma era nengamba beewaffe baali baagala musiba naye nebagamba omwana w'emisango nabo omuzaala tabeerawo. Era ne babireka anezaala omwana. Agitwala embuzi? Wowe. Kale kuba n'omwetamwa. Jantama. Naye omwana bamulabirira. Era yakatandika kubanga bwe mbadde naye omwana. Baali tebamuwa kantu naako n'akamu. Kati nengamba bano omugezi avaayo. Kale bwe wavaayo natandika omulabirira? Ne batandika omulabirira era kati asoma. Yamutuma n'amannya? Nze kumanya yantama. Nali simutwalangayo. Gwali lumu awo negogonola nengendayo. N'omutwalayo n'omutuma amannya? Ate bamutuma amannya. Era benavaayo lwe bamutuma amannya gaabwe. Era nagenda okubuuza omwana amannya go bakuyitaani. Ngenda okuwuda amannya gatuukira ddala. Era ne bwe mbatunuulirako bonna banyiiza kaabe maama we. Tonyiiga famire yonna kuba ye maama we talina kiyakkola. Kyengenda okukola. Nze ngenda kuteeka amawulize abange waba yasobola nga avasadize ewamu nga asookuwasa akunoonyeeko mukwatagane sina buzibu. Esimu yo ngigabe ku mpewo? Esimu yange? Ngigabe? Lindako. Sigigaba kale. Kale beera bulungi. Kale naawe beera bulungi neeyanzisa. Kale. Bannange. Ime wali wabulirawa? Mbe kyema yasanga kifala ku luzzi.
munange abasajja pu sali kale kanzije katono wewe oyo Bulenda akyali mubisi nnyo tayagala be Kampala naye ate uli abayirwa mpala kibamukola yebereremu ono Nalongo Kawanda Nalongo tovuga nnyo muno speed wote kwegayiridde jugunya otukoze bubi obutasoma namba ya Bulenda oyo mukyala talina malala asaanya bufumu gono goto nabane kwenamba namba jina wano na kanabe wanchajirina namba jina I have it here. Let me see. Kandebe. Let me see. I have it here. Esembi yayochi. 809. Ay, njibina. I have it here. Anamulira. Kale. Message ndiri one. Ndebe kono message one. Tuwe ku namba ya Bulenda omutufunire nange ndi kansala tuwe ku kate oli kansala wamali kulayini omukulu yesebo erinya yange sebo nze Isaac Mukisanzire no mbizinga byekome maserengeta ga mukono amina sebo omwala yawabiri yalaga nti awadde mu bwagazi naye ate ekindaze wali erikoli omusajja aba bana abawala baba batandika ebintu kosa naye ndaba yatira bwerere yandisigadde agenda ne chairman ne yali alonze ekyapa mu mannya ge banaye owachairman abavubuka mu mannya ge nalondawo ekyapa lokola yakozesa maanyi anti ayiraba abana abawala nga bakyali mu ezo strategies nga batandika butandikira bakozesa maanyi tajja mulembekeza kutakiriza kuteeka mu katabo nayiza akamukisabira bulungi kale mudage abali abantu bokubizinga bati bakola ebintu byabwe Mr. Nyugunya nkubuulire mwana omwala ne waganye kugaba namba ye atadda mu bibambulira mukama bwali muwo omusajja omutuufu alibeera n'oyo naye kati agira akyalinya ku kyawa kati eza tuyanze Nalongo Katongole Masajja osanga we wagenda yo ebintu byo tebyali bikuumuufu kyova bayakwependa nagamba ebyokuwasa mbivudde kwanta yokyali mwana muto kwata mpolo ojja kutomera n'amalinde ekawuku mama linde ekawuku tuweza tuyanze mukwano yingo Nyugunya yenze akidde wete tukaziba naye jingo olaba oyo munyayi tagenda naye kumuwasa naye atoze n'omugamba oli eyakuzaamu omwana lwaki teyakuwasa mwesa wakole emirimu gye paka wanaafuna omutuufu nkali mu 90 tuyanze gesebo tova ku BTFM